kisembasanyawo twagala okubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu ku mukolo guno nga twebaza Katonda olwa mubulizi waffe, olwa mutabani waffe, olwa muganda waffe okubeera nga emisomo ate agituusizza ku nkomerero. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tusanyuse nnyo nnyini ddala okubalaba bamaama ne bataata. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kirungi nnyo okumanya ebiro n'ebiseera. Tujja basaba bamaama mugira entebe mutuule, naye ofuba okulaba nga masiki ogitaddeko bulungi. Akatebe tokajjaawo bwe bakatadde, gwe tuula butuuzi. Tujja kusaba mukulu oyo wakuteeka tuvaawo, kuba wonna we tuli omusana gongulabawo. Tubaaniriza nnyo, tubaaniriza ku lunaku lw'olwaleero. Erinnya lya Mukama libazibwe. Bakulisa mu kitundu ekisoose kibadde kijjudde omukisa kono okwesiima. Nsaba buli omu gwalinaanye mubuuzeeko mu mpolampola mugaye nti Mukama yeebazibwe, kubanga kisaanidde okwebazanga kubanga obulamu tubulina. Olunaku olwaleero lwa mukulu Kibalama Samuel era ebiriwo mu nteekateeka yeeyo. Gwalina enteekateeka eyo ngenda kusaba eyaleero gitulekere nti eyaleero ya mukulu Sam kubanga ye mukulu ow'ensonga olwaleero. Nyongera okubategeeza nti bw'otunulamu enteekateeka y'olwaleero erimu amabanga ageesudde. Era nsaba tukuume amabanga ago olw'embeera gye tulimu. Abanyabo ne bassebo kyengwanidde okubategeeza ebigenda mu maaso era nga obugumiikiriza bwonna bwe tulina essaawa eno bugenda kulwanagana n'ebikukola. Era nsaba okubategeeza nti mu kaseera kaddawo katono nnyo tugenda kutandika omukolo gwaffe mu butongole nga tutandika nga enkola y'eggwanga bw'eri, tandika n'oluyimba lw'eggwanga kono oluddako n'oluvannyuma Reverend balaba ekkubo lya kutuwa essaala eggulawo kw'ekitundu kyekyo.
kubanga ebiseera bye tulimu yakanayo kyani. DJ bwobanga olina empuliza eyo eyolimba olwo basibo ne banyabo ojja kubasaba tweyimirire tuwe ekitiibwa. Kale katweka tusabe ekyo amaaso gaffe kyegatalabangako n'amatu gaffe kyegatawulirangako kyokoledde omwana w'omuweereza wo Samwiri Kibalama. Ntiraba akamwa kaffe okajjuza enseko n'olulimi lwaffe ne lubaguka okuyimba nga tugamba nti Mukama atukoledde ebikulu. Mukama weebale nnyo olw'ekiseera kino, weebala olugendo lw'oyisizaamu omwana wo. Kyebudo tugamba mu kyamateeka essula ey'omunaana nti onojjukiranga olugendo lwo Mukama Katonda wo lwakutambuza ennaku zino emyaka 40. Taata, tuli wano olw'okujjukira olugendo lw'otambuzaamu omuweereza wo. Laba Taata, ng'obuweereza buno butandika, Mukama okujaguza n'okusanyuka kuno nga kutandika, tubitadde mu buyinza bwo ne mu maanyi g'Omukama. Taata, gw'ogendo gwo oba ogulumizibwa mu bigambo ebigenda okwogerwa wano, mu nnyimba ezinaayimbibwa, mu buli kimu ebinaaliibwa byonna, na buli kimu ekinakolebwa, erinnya lyo lyokka lye liba ligulumizibwa. Taata, tukwebaza kubanga okoze ebikolo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Reverend Balabe Kkubo, nkwebaza kubanga okoze ebintu bibiri mu ddakiika entono ddala. Nate nsaba muganda wange Eric Kiza okole ku nteekateeka eyo. Bannyabo ne bassebo ku nteekateeka yaffe tukyali mu kutuula newankubadde ng'okusaba n'ebitula tubiyiseeko, tukyatereeza ebyentuula ku nteekateeka bwendaba kyo kigenda mu maaso. Naye buli omu gy'ali nsaba tusembere kumpi wano newankubadde nga amateeka amakulu tulina okugagoberera naye tuleme kubeera wala nnyo. Tuyinza okubeera wala nnyo ate nga twefuutiise. So n'olw'ensonga eyo basaba buli omu waali awulire emirembe. Bakadde bange, nebaza Katonda olw'ekyo ekibaddewo kubanga embeera ennaku zino tugambe yaki yakwebeereramu. Oyinza okuwulira akatulisa Katonda olowooza nti kaki katono, kumbe kaki kinene. Nabwe kityo mbasaba tubeere n'emirembe wano, tebiriiwo ebyo. Nina ebintu bibiri byendabyeko bakadde bange. Twetimba oluyimba lw'eggwanga naye nsaba twekubire mu ngalo kuba ndabye mukadde ng'ayimiridde awadde ekitiibwa oluyimba lwaffe. Ffe tulina okwewa amaanyi mu byaffe agakadde. Kinzizizaamu amaanyi nezijjukira nti abasomesa batugamba nga bakuba kadde akasooka nkola ki ng'okka wansi ng'oyimirire, akokusatu ng'okola ki, kitegeeza nti buli kimu kirina obudde bwakyo. Bassebo ne bannyabo mbebaza olw'okuwa ekitiibwa ennyimba zaffe ezo. Neesaba okubuuza waliwo ava sayidi eri ebunyolo olwo tetutuliyimbye wano muyimbiremu. Waliwo ava ebusoga wadde ekitibwa ne mujja ku lw'omwana waffe Kibalama Samuel ate omubuulizi w'ekifo kino. Tusanyuse nnyo okubalamako bakadde baffe, bakadde bange, baweereza bannange Abakristaayo. Tusanyuse nnyo okubalabako nga muzze
ate okunyanirizaako mukadde waffe omulabirizi engalo ezo taata zowulira zikwaniriza mu kifo kino and they say feel at home, feel at St. James. Banange bannalutikko olutikko lwaggumidde akalulu sinakawulira olutikko lwaggumidde anti mukadde waffe omulabirizi tuli wamu naye mukuba engalo ate ez'okwaniriza abasumba lwakinedda mwongereemu ez'okwaniriza ababuulizi kati ezo ze mukubye zibadde zammwe ate mukube ez'okwaniriza abaana baffe abamaze emisomo lwakinedda kaakati nno obudde butono baŋŋambye njogere bitono kansooke neeyanjule ate twanirize omugenyi waffe omukulu kubanga alina gy'alaga olwo nno tulyoke tubeere at home anti akagomba ak'abaana bakanatera okuba tulyoke tubirizeemu taata omulabirizi naye akitegeeredwa ma yazze mu baana kubanga luli tubadde tukola bwe tuti nga tatulaba naye kaakati tukozemu bwe nti taata ondabe amannya agange nze Alice Bukenya Nanyonjo Kirabo mwami Bukenya oli ludda wa munnange jangu wandibadde wazzeeko dda wano waluganda ssebo taata ekyebeeyi kino nga bw'okirabeera ate munange tetukoma okwo twayise n'abaana baffe mwanange oba obulenzi jangu wano n'owobuwala aliwa alabika ali mu bavubuka omwana ow'obuwala yanguwako ssebo mwanguweeko taata omulabirizi ataddeko ebyo kubanga obwedda yakola keeke eyo kale agenza okwagala ngayagala nnyo naye afaananye akakofiira naye bwe tutyo mwanange ow'obuwala yanguwako tuwubireko ku taata omulabirizi ate n'abakristaayo bonna bannange tusigazaayo n'abalala naye amateeka tegatukkiriza ffenna kubeerawo kale nze Alice Bukenya manyanga mwami Bukenya ate ono Daudi Bukenya Wamala Innocent Cedric Vanessa Teno Kisanja mweddireyo sebo bwe tutyo bwe twatambule naye n'abaako abalala betwalese baabatumidde nnyo kanyanirize mukadde waffe omugenyi omukulu taata Kazibwe munange jangu wamune maama tuwulire ku bigambo ebyo bye mutusibiridde ng'abantu bale munsonyiwe n'andazeemu naye era bwe buvunaanyizibwa taata. Thank you so much for honoring this day. You are most welcome. Taata omulabirizi abasumba ababuulizi abajaguza abaffe Mukama yeebazibwe munansaasira nina ebyantuuseeko n'eddoboozi nerigenderamu naye Mukama yeebazibwe. God is good and all the time. Bannamengo muliriga twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno bane mutusaasire si lwakubanga tetutuula ku mikolo naye waliwo ekitugoba naye nga kitugasa ffenna. Twagala okwebaza Katonda olw'omutabani waffe Samwiri mulabye okuva mu senior 1 paka senior 6 nga muyizi waffe mu Mengo Senior School. Ebigambo byenjogera sibyogera kubanga mwana wa mwawule naye Samwiri mukwano gwaffe nze ne mukyala Kaziwe. Ono ye Dr. Ann Kaziwe ye mukyala wange. Nze namusomesa Mengo naye mami ng'angamba nti waliwo mutabani wajja n'ambuuzaako kaakati n'afuuka maama we Makerere. Mukama yeebazibwe olw'ekyo. Samwiri namulaba nga mwana muto nali nkyadde Ssese ne bugenda ew'omwawule okumubuuzaako ku Sande nanganze ndiwe Mengo kuba wali otandise senior 1 yali atandise senior 1 Mengo kati n'afuuka mukwano gwaye kuba nali mmanyi kitaawe ate kitaawe nga mwawule. Omanyi abasomesa n'abaawule abaana baffe tufuba nnyo obutatuswaza. Kibi nnyo okusomesa ab'abalala ababo ne bagaana okusoma. Kibi nnyo okubeera ng'oli mwana wa mwawule ate n'obula nga mbajjukiza nti gw'oli mwana wa mwawule tulina okusoma naye Kibalama teyantawaanyanako nga musajja mukakkamu naye obudde tetulina bungi n'afuuka chapel prefect
ndowooza nga tetunatandika zimba chapo naye we yaviirayo nga chapo bweri. Mukama yeebaze. So omukisa yagulina naye waliwo obujulirwa bwenjagala okuwa. Tutuuka mu senior 6 nanga mpulira okuyitibwa okusoma obuweereza, naye mu kiseera kyekimu ne bajja bamuwa okusoma obusomesa e Makerere ng'ali mu ofiisi yange. Ne muganda y'omanyi Samwiri, tugende tusome e Makerere tutandike n'obubuulizi mu kiseera kyekimu. Tujja kuba tutandise ku buweereza naye ngo n'okwanga ogw'obusomesa omaze okuyingira. Mukama yeebazibwe. So Kibalama yatandika diguri y'obusomesa ne tutandika n'omusomo ogw'okufuuka omubuulizi. Era nzijukira janga naye tetulina sente zitandika. Bigambo byange byali nti Katonda akuyise mwesigwa era ajja kumaliriza. Tuli wano okutegeeza nti Katonda waffe mwesigwa era amaliriza. Samwiri, ekirooto kyaffe kati kiramu ate kiriddabo kiramu. Oli musomesa ojja kufuuka obuweereza owakoola n'ebirala nga Mukama bw'abyagala. Njagala okumwebaza nti abadde mwana mulungi. Njagala okumwebaza kubanga tatuswazizza. Njagala okwebaza bannammengo abali awo nti mutukiikirira bulungi. Emmengo tulina ennyingo 3 zokka ezitufuga. Esooka okutya Mukama, fear of God. Eyokubiri okussaamu abantu n'ebintu ekitiibwa, respect of persons and property. Nti abantu batwala nti bonna bantu era tubassaako omuwendo okuba baana ba Katonda, naye n'ebintu tubyagala era tubikolerera. Era Kibalama ogenda gaggawala kubanga ebintu tubyagala era tubikolerera. Tubeera n'ebikadde n'ebipya n'ebiri awo wakati. Era ne bw'otuuka mu ssomero eriyo eky'1900 eriyo n'eky'2022 obeera ogaggawala ng'oyongerako. N'ekyokusatu integrity, obwesigwa n'okubeera omulambulukufu. Kale tukusabira ekisa kya Katonda otambulire mulamu ogwo era Katonda akuyise ajja kutuusa ku nkomerero. Naye nga tujjukira bulijjo nti siffe negwayi Mukama gw'ogwanidde okugulumiza n'okwebaza. Mukama yeebazibwe, tweyanziza nnyo. Saba oleme kugenda. Saba mukulu Kibalama jangu obuuze ku mugenyi omukulu gwe waŋŋamita ebiseera bitono. Naffe twaleese ekirabo kye, nze ne mukyalakazi we kakimukwase. Atawa bijja kunyuma. Ekiri muntu kimanyibwa nnyini kyo. Bakadde baffe nsaba mukkirize obubaka buno era nga tubasiimye nnyo olw'omulimu gwonna gwe mutukozeemu era gwe mukyatukola. Mukama yeebazibwe. Sebo tweyanzege. Waliwo omwawule yandabako nga ndi mwana muto Essempa. Omwawule oyo yambuulira ku njiri nga ndi Essempa oba ndi amanyi akaalaako gye kale. Nebira nkitwadde. Mukama yeebazibwe. Abayigirize buli kimu bakikola mu budde. Kyebaliza Katonda nti ey'ennono tugirina. Era kitange nkusaba nga bw'okutte okugenda omukulu. Ndi ndowooza mukulu Kibalama yanabeera edimonita mu tenti eyo. Era nga gy'ogenze naye gy'alina okudda na ttiimu yonna. Obudde simakula nkulengedde taata. Kabula edda.
abakadde bange abali mu tenti ey'oluuyi luli olw'ekyemmanga nja kubasaba nammwe mugende sinayogera simanite eno kolo Eric Egenda naffe tugenda eyambuka naffe
obugalo nga bamama bano tubebaza ebintu ebirungi obisanga Kawanda siki ugono ogwanira ensingoza tubakubireko mu ngalo abawuliriza abaffe mu pologulaamu zaffe ezeŋŋanza ebbiri musule bulungi n'amaanyi agali mu kusaba mwenna mujje wano tukutendereza Yesu obanga oli wano jangu wano Yesu omusaayi gunaziza nebaza Yesu omulungi katukube yaffe nebaza eyanunula nange eyamponya wakiza kisa kingi Yesu ankuma ansanyusiza era bulijjo yebazibwe kale tenda tukutendereza Yesu oli mwana gwandika Yesu omusaayi gwe gulina amaanyi nebaza Yesu omulokozi. Ate tusanyuse nnyo MC okumpa okwogera nga ne mukadde waffe omulabirizi nannyini rediyo nga naye waali. Haleluya. Tuli wano ne bannaffe mulaba ebyuma bino bali kulaba kiki ekigenda mu maaso eri mukwano gwaffe. Ate na bino byonna bye mugenda okulaba wano birimu amaanyi gaabwe n'amaanyi g'abano bonna abawuliriza ba pologulaamu ezebbiri. Ssebo omulabirizi twebaza olw'okuteekawo leediyo eyo. Leediyo esimbye emitima gy'abantu bano. Leediyo ezissaamu amaanyi emitima gy'abantu bano. Abantu bano bategeeza nti leediyo ye yafuuka taata waabwe. Leediyo ye yafuuka omusumba waabwe. Leediyo ye yafuuka bba waabwe. Leediyo ye yafuuka mukyala waabwe. Leediyo ye yafuuka omuzzaamu amaanyi panado waabwe. Abantu bano bannange Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda pologulaamu zino zibeerawo okuva ku Mande okutuuka ku Lwokuna nga olw'ennaku olw'Emmande ekulemberwa mukadde waffe Reverend Latima Muwanguzi. Ebeerawo okuva ku ssaawa 4 paka ku Lwokumande yeetandika ku ssaawa 5 kubanga ku 4 kuliko abavubuka. Naye ennaku ziri endala etandika ku ssaawa 4 nekoma ku ssaawa 6. Ate netandika ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 11 ey'amaanyi agali mu kusaba. Kakati ku Lwokubiri kuliko mukadde waffe Reverend Moses Kayimba omuwandiisi obulabirizi obwa West Buganda. Ku Lwokusatu kuliko mukadde waffe Ssaabadikoni Kanone Buwembo. Ku Lwokuna abatumoduletinga abatuteekateeka ne muwulira amaloboozi amalungi ne muwulira ku Mande n'Olwokuna ye musajja oyo Ssebo nawe jangu eno omugole jangu eno oli weeno. Management ya leediyo yatuwa omukulu ono akola ku Mande n'olunaku Olwokuna. Ate ku lunaku Olwokubiri n'Olwokusatu ne batuwa omusajja ono George Katoloba. Bannange yono George Katoloba mubadde mulowooza amaloboozi nti musajja munene nga nze yono George Katoloba. Ate musajja ono w'amaanyi nnyo tumwagala nnyo Ssebo omulabirizi. Kakati abawuliriza bano bwe bafuna ekaadi omukulu ono yatuwa kaadi ng'abawuliriza be. Bwe batuwa kaadi ne tugamba nze ndi muwanika banteekamu obwesiga nze nkwata ssente z'abano bonna. Kakati ne tuteesa omukulu atuwadde ekaadi tukole tutya kubanga omukulu ono
atukolamu omulimu era nina obuzibu obwamutuukako ku lunaku olwokuna olwokutaano ku makya yasula mu buweereza era mujjukira abawuliriza kwolwo twalina omulamu ogugamba ebiwundo ne byetufunira ku mirimu kati abo omusajja amaze okuweereza afunira ebiwundu ku mulimu n'agwa mu batemo naye twebaza Katonda. Kakati abawuliriza bano n'abali ebweru ne tutuula ne tuteesa nze ne bampa ssente bwe bampa ssente ne tugamba tukole ebintu bino tetubisabise biriko accountability abantu bano balabe biki n'abali ebweru bakole batya balabe katusooke kiri nga mukulu George kwata kiri nga simula kwekyo omukulu ono essimu bagibba era talina ssimu ebweru eriyo omukyala bamuyita Suzani Sempa Sebale omukulu ono alikodinganga samoni zaffe n'azisindika nezigenda ne bafuna obubaka omukyala oyo Susan n'agamba essimu y'omubuuliza $5,000 agenda gigula era essimu yino balisiiti obuulizi tugikukwasa twagiguze $49,015 ne tugulirako screen guard ne cover $50,000 ne gaggwako sebo tugikukwasa yino kati essimu eyo eyabbiddwa Katonda abawuliriza bakuwadde essimu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Na bino biibyo mumukwatireko gwese bujjangu mugagatabera. Kakati ne bagamba ensimbi ezasigadde twasonda akakadde kamu mu $20,000 ze bampa abantu bano. Kakati kwavaako ssente ezo $5,000 ne tugamba omukulu muvubuka haleluya ayagala alabe ebigenda mu maaso ne tugula bijeeko bino byonna ne tugula TV ate twagwidde ddala mu kampani original bakuwadde emyaka 6 garanti emyaka 6 ayise kampuni yino lisiti zirwa eriko togenda kutawaana kusasula mwezi togenda kutawaana eri free to air haleluya eri omwo lisiti yino twagiguze $7,000 era ne kadi kuliko kakadi waliwo akata otyo eno ogikuma bulungi bwefunanga obuzibu bwonna kano kotwala ne bakuwamu endala. Kakati lisiti yino ogikukwasiza musemberemu mwena tukwasa omukulu ekirabo TV eno tugikukwasanga abawulirizaabo bokoze obulungi bokozemu omulimu tukukwasa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tukutende nelisiti yino Yesu ali mwana kwandika Yesu omusaye gunaziza nebaza Yesu nokozi tubakubiriza mwagale nnyo lediyo yammwe tubakubiriza mwagale nnyo pologulamu ezo zinyiza ebiwundo ndowooza abaziwulira muuli abantu bakabira kuli abantu balina emigugu naye abantu bano basumululwa olwa pologulamu ezo. Mulabirizi tukwebaza nnyo era Katonda akutuweera omukisa olw'okuleeta lediyo ewadde abantu amaanyi. Kale wamaffe tuwubireko ab'ebweru nga tubagamba tusiime nnyo tuli wamu nammwe tubaagala nnyo mwebale ensimbi ze mwatuwadde omukulu wuuno tubimuwadde accountability yeeyo Mukama abeere nammwe. Tweyanzige banaye ab'amaanyi agali mu kusaba ne musule bulungi mubatuweera engalo ez'amaanyi tweyanzige
bulijjo ntera okugamba abantu nti tosobola kuweereza Mukama n'oviiramu awo. Mukama yebazibwe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amina. DJ yeerabidde. Joli tata olwalero kuwa matendo kusinza oli w'amanyi erinnya ly'ogwe ly'amanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza birampa emirembe osaza n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise kyosala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kayimbe nga bwensinza oli w'amanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli w'amanyi ayi Katonda kayimbe nga bwensinza oli w'amanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amanyi ayi Katonda olina amanyi oli w'amanyi ayi Katonda yegwe Katonda ateeka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina ab'ekika ky'enkima bwe baba tebanakweteekateeka ba CWF DJ bamaama bano bagambye bo baagala muziki kubatambulira mama gyoli tata gyali nanga buli kyetukola kyona tukikole mu bwangu takumbira mbeera jusi gyalya bali batalina ssuubi wabawa essuubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi eyali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu
Yusufu wamufula Katikkiro kuva mu buddu naye engeri gy'obikolamu olina amanyi. Nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga wesinza kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kanyimbe nga wesinza oli w'amaanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda olina amanyi oli w'amaanyi ayi Katonda. Isos Music. Oli Katonda omukwano gwo gwa muwendo erinnya lyo lya kitiibwa kitiibwa ky'amawanga nkusinza kanyimbe nga wesinza oli musawo mu mawanga oli mwonya oli mulungi Yesu oli musawo Yesu Katonda asinga okutenda erinnya ly'okkulu erinnya ly'oddene. Ebigambo biri mu bbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essula ey'okuna agamba nti Katonda twagala n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye. Mwana wange tosuulanga ekigambo ekyo tambuliranga mu Mukama kubanga Katonda kwagala. Nyweza okwagala okwo natunuulira mu nsi nendowooza ku bantu abo baakola ensonga eyo naye nebaza Katonda nti saabakolimira mu mutima gwange saakolimira baana abo kubanga mmanyi nga baana baffe be bakola ebintu bino era bulijjo nsaba nga neegayirira Katonda si ku ebyo byekka wabula ku biza ebibaawo byonna ngamba nti Mukama ffe bamaama ffe tuzadde abaana baffe abakoze embeera ezifaanana bwe zityo okutema abantu ebijambiya okukola kutya byonna ebikolebwa baana baffe betulera nga bamaama. N'olwekyo bamaama mbeegayirira tudde ku maviivi olw'ensonga ezo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga abaana baffe twabakuza mu mbuto Mukama yabatuwa ne tubawanirira ne tubazaala natuwekisa ne tubayonsa be baana baffe abakola ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo saabakolimira naye nabasabira Katonda abakyuse byonna gye bali Mukama alumirize emmembe zaabwe alumirize omwoyo omutukuvu alumirize ekibi ababeera okukakkana n'okwenenya banange bamaama okusinga nnumiriza bamaama tukakkane ku maviivi gaffe twegayirire Katonda ate twenenye kubanga wonna we tutaakolera mulimu Katonda y'amanyi wonna we twaleka obuvunaanyizibwa tuddeyo makubo agenda tugabuuze tugambe nti Mukama wa we twasomya wa we tutaakola bulungi otubeera okukakkana otubeera okwenenya tukakkana abooluganda bamaama twenenye oyinza okuba eriyo ng'okoze bulungi naye weenenye kubanga era tebibula wenenya ku lulwo wenenye ku lwa bamaama abalala bannange Mukama atusaasire naye bigenda mu maaso mu nsi bamaama tulinamu nnyo omukono kubanga lwaki abaana abo bakulira mu mbuto zaffe emyezi 9 Mukama ng'abatuwadde era bamaama bali wano n'abavubuka abali wano njagala okubajjukiza ekigambo kino nti abaana bawulira nga bato nga bali mu mbuto tutandike okwogera n'abaana baffe abawala batannazaala kino mukyeteekereteekere
abaana bammwe mwogere nga nabo nga bali mu buto. Mukama bwa mukuu wange omuyonsa yogera naye ebigambo eby'amaanyi eby'obulokozi, yogera naye ebigambo eby'essanyu eby'emirembe. Mukama akole bulungi abaana baffe. Banange byali badde bingi nnyo, saali mwogezi mulungi naye nebaza ekisa kya Katonda abimpadde. Mukama era abimpa, nebaza Katonda yebazibwe olwa byonna. Asaba ekiwala majja wano majjaja namukwasa ekirabo kye. Jessica nti ebirabo bya kirabo kya jjajja ekiri eyo n'ebirala bye bakuteresezza naye yita bwangu. Mu kiseera kino ngenda kuyita nkubiriza ayite omusumba w'obusumba ate y'anaatuyitira mukadde waffe ayogereko gye tuli ate era anaabanga atuwa n'omukisa. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino. Nange njagala okwebaza omukisa MC gwe bampadde okuyita Reverend. So omukadde waffe omusumba wandisembedde wano ate okwaniriza mukadde waffe omulabirizi, naye ng'omusumba bw'ajja mukadde waffe omubuulizi twagala okuyozaayoza. Naye njagala okusaba taata Bishopu Edmaster Kazibu yatukoze bubi okugenda, naye mukadde waffe omubuulizi oyo nga bw'asomye obusomesa ndowooza bandibadde tufuna engeri gye tuyambibwako n'afuna mangu omulimu. Nzikiriza nti omulabirizi bw'abaako eddoboozi lyayogedde awantu liwulirwa. Mukadde waffe ssebo tusaba Katonda akukozese omubuulizi tumufunire omulimu aweereze ng'ate ba practice nga kwe kusaba kwaffe nange ndi musomesa nkyogera olw'okuba mmanyi nti si kyangu. Nafuluma mu 2006 naye n'okutuusolayo sifunanga mulimu gwa gavumenti. So it is not that easy okuleka nga waliwo ekisa ekyenjawulo. Okusaba kwange n'okweyana kwange ng'omuntu ssebo taata omulabirizi nkusaba mukadde waffe Kazibu yagenze nadde njagala okukyogera nga waali, naye nzikiriza nti eddoboozi eryo lijja kutuuka. Ssebo omusumba jangu otuyambe oyanize taata omulabirizi ate tumalirize. Toyanza nnyo toyanze Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo tuyanza nnyo tuyanze mukubiriza. Engalo ez'omulabirizi, omulabirizi okubeera wano n'abeera mu saavisi ate n'abeera na wano mu kidaala, ekyo nno engalo ezo ntono. Taata tweyanza nnyo tweyanzeege era muzikubire ddala ng'ajja wano olw'omwana waffe Kibalama ate awamu ne taata waffe Reverend Gombe n'omukyala omuva omwana ono
batuzaalira omubooleze ate atukoze bulungi nnyo ab'ekiryagonja. Sebo omwana oyo omulabiranga ddala, omukulu ono omukubiriza nga bw'agambye ku by'obusomesa. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bannange, omusumba b'obusumba buno n'abaweereza mwenna, obusumba buno babanjudde dda era babaniriza bulungi. Abakubiriza baffe abakulu mu bitongole eby'enjawulo, bannyabo ne bassebo abakuŋŋaanye wano mu kujaguza olw'omwana waffe Mubuulizi Sam Kibalama. Twagala okwebaza olw'obudde obulungi ate era n'okugenda mu maaso n'okwekuuma embeera nga bwe mugimanyi. Ebigambo bingi ebyogeddwa naye katwebaze mu ngeri bweti. Kisooka byonna twebaza omuyinza wa buli kantu era twagala okwebaza kubanga mulina emikwano. Mwandikoze mu nteekateeka eno nga mukadde waffe Reverand Gombe bwe yagambye, tebaayise bantu bangi, ekitegeeza nti babalina bangi naye olw'embeera gye tulimu ne bagaa nti abo batono be banajja. Mwebale kubeera bantu ba mikwano, mwebale okwagala. Bannange ab'e Kawanda n'ekkanisa zonna ombuulizi zamenye gyayise ng'omwana alerebwa, ng'omwana asoma ne gyaweerezzaako. Ate na wano mutulagidde ddala nti munnaffe gyali abantu balina okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nze muganda wange Gombe bwe yabadde ayogera alinga yabakubiriza, niŋŋamba nti akubiriza nti oba ekyaliyo ebirala, ninga nti oba ebirala biki ate mbadde sinabimanya, naye ng'alinga akubiriza. Kale nno ng'alabidde ddala nti mulerere ddala. Kale nno mwebale nnyo, mwebalire ddala. Maama omukubiriza owa wano, sewo omukubiriza obusumba, mwebale okubeera n'omuweereza ono nga ayagalwa. Ffe tukyogera kubanga tuli baweereza. Oyinza okubeera n'omukolo nga guno naye nga banno balengerera eri, omuweereza alina kyawo. Kale nno Katonda yeebazibwe. Era Mukama akole bulungi mu byonna n'obuweereza bwe, naddala enjiri ng'ebuulirwa, abantu balokoke, abantu basumululwe, abantu balagibwe nti eryo ly'ekkubo, mulitambuliremu, muzuulire emmeeme zammwe ekiwummulo, kubanga ogwo gwe mulimu gwaffe. Ebirala byonna nyongeza, naye okutegeeza abantu ti lino ly'ekkubo. Kikubo ki? Yesu y'ekkubo n'amazima naki n'obulamu. Tumwagaliza obuweereza obwo, okunywezebwa mu kuyimira ku kigambo kya Katonda era mu mazima g'ekigambo ekyo, n'obuweereza obulina obwesimbu era n'amazima. Ebirala byonna Mukama ajja kubikola. Njagala tuyozeeyoze bannaffe bano, kubanga bannange musobola okusoma mwenna, naye neebulayo gw'ogamba ti munnange onojja ku mukolo gwange, naye bano balabye ate ndowooza yasazeeko busazi. Bannyabo ndowooza babadde nnyo bannyabo, muyogeeyoge. Mutukoze bulungi, tukoze bulungi era tusanyuse, kubanga ate twongedde ku mikwano gye tubadde tulina. Mpuliddemu ne Nakitende neŋŋamba nti Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ab'emikwano n'omukulu. Njagala okumaliriza, njagala okwebaza ssebo Reverand Balabye Ekkubo ne ttiimu gy'okulembedde wano era gy'otwanjulidde. Nsanyuse okulaba abantu abawuliriza rediyo eyo, naddala programs ezo ebbiri
amaanyi agali mu kusaba ne musule musule bulungi era ne programs endala nga bwe tuzirina. Bannange njagala mwongere okubira Katonda mu ngalo ez'amaanyi ate mukube mu ngalo olw'abaweereza bano. Abantu bano be babanjulidde newankubadde twali mu biseera nga tuggaddwawo naye nga bakola kyonna ekisoboka ne babeera nga bawuliza abantu. Abamu tomanya na kumanya ono atambula atya oli atambula atya okusobola okutuuka waalina okuweerereza. Bayita mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Waliwo omuntu omu eyali amanyi omukulu ono n'agamba nti olumu yali ayita ku geeti emu nga wewali ekkubo eryamusazaako amangu atuuke walaga. Omusirikale n'agaana. Oli yali amumanyi n'agamba singa ono abadde amumanyi nekyagenda okukola. Ebyo nno bye bayitamu. Ekyamukulu kimalamu mukirabye akedde avuddeyo amaze okubeera obudde bwonna obwekiro ne banne bawa abantu essuubi banyiga ebiwundu ate agenda okufuna ebiwundu. Nolwekyo obuweereza bwa rediyo eyo abakulu bano mwandibongeddemu engalo n'abalala bonna. Era kaakano tutambula wano sijja kukireeta kubanga twabadde ne item eyakoleddwako naye yonna gye tutambula wabeerawo okuwaayo omuwendo olwa rediyo eyo kubanga tulina ebintu ebitali bimu ebyetaaga okwongera okutereeza naye buvunaanyizibwa bwaffe. Tulina okugula kino, tulina okugula kino, tulina okukola kino. Okuyimirizaawo rediyo muwendo oguteekwa okuweebwayo naye muteebereze singa twali tetugirina. Era bwe batuggalawo ffenna nga tutuula bwe tuti naye mwasobolanga okuwulira bannaffe bano n'abalala bonna nga babuulira enjiri era bakyabuulira enjiri. Era nze mpulira okwebaza Katonda olwa bannaffe bano commitment devotion gye balina. Omukulu oyo balabye ekkubo mu bannange ababeera ku mutimba buli lunaku aweereza ebyawandiikibwa n'ogamba yawummulako ddi kubanga omulimu gwa Mukama waffe teguliiko kuwummula. Buli kiseera n'aweereza n'abalala bonna. N'olwekyo tuwagire kubanga that's the way to go. Bya internet, bya Zoom, bya radio, bya TV. Kaakati ali bwatyo yasobola okuwuliza ki abantu. Kale si bonna naye waliwo be tusobola okukola ki. Muwulidde oli asinziira na bweru eri n'agamba nti ekyatuuse ku munnaffe ono tukyenyigiremu era tusobole omuntu ono okugenda mu maaso n'okuweereza. Bannange mbeebaza nnyo mwebalire ddala okuyimirira ne bannange kiraga obumu kiraga okwagala era munnaffe azzeemu amaanyi. Kale twogedde mpolampola nti afunye essimu omanye ebintu bisi ate oyogerera wano ogaa nti okibuulire nnyo okiziikiire ate okisanga mu katale nga kitangatanga naye afunye kubanga tewali ngeri gy'anaakola ki gy'anaatuwuliza. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mmaliriza nga tusabiragana tutambule mirembe kubanga embeera nnaku zino si nnungi nnyo. Tusabe Katonda atuleetere emirembe n'emitima gy'abantu abagamba nti gyakakanyala abagamba nti gisimbiddwamu ebintu oli najja n'abeera nga maliridde ye yennyini okwejjawo ajjawo n'abalala emitima egifaanana bwe gityo. Ffe tukyayagala obulamu oba gwe tukyabwagala kirala naye abalala bakyabwagala. N'olwekyo twegayire Katonda n'abo akyusa emitima gyabwe kwatayagala alina ebyokufa wabula okuleka okwononaakwe okubeera omuki omulamu. Bannange mwebale nnyo bamaama bataata abavubuka abantu ba Katonda mwenna bataata ne bamaama ababuulizi abasumba tusiimye nnyo tusiimidde ddala anti akuweera omwana kira nakwagadde. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala n'ebirabo bye mutuwadde nga mutuwadde. Waliwo agambye nti kaakano kuno okusibirira ddala kusibirira ntanda neŋŋamba nti owa ebigambo nga bingi bino naye kale Mukama akoze bulungi byonna tubifunye era tusaba Mukama batambuze n'emirembe. Emirundi mingi tetusiima batukulembedde mu mukolo abadde bagutambuza naye nammwe mwebale nnyo
mwebalire ddala era bwemuba temwafunye kyamisana kaakati esaawa etuuse nammwe mukole ki nammwe mulye ku kantu mukama abawe omukisa bakuwa ekirabo ekyo taata kisabe bekawamba mukubiriza omu ng'akulembedde abakwasa ekirabo ekyo tweyanzeege era bannaffe abasigadde eka banaamanya nti gye tusiibye kubanga okubaddizaayo omukkuto babuuza onoolya balabira kugira ki osiimula lubuto kandooza oba naalya naye wano nja kukola bulungi walidde nalidde naye nammwe mukwatire awo tweyanzeege bannange mutambule emirembe era mukama abawa omukisa era sebo nga titonasaba kakino tukimalire ddala ekigambo kya leediyo asebo ne bannyabo ekibbo kakijje wano tetuyinza ne bagunaaba mutwalo gumu kansabe leeta ekibbo ekyo kaakati tumali omulabizi agenda kusaba omukisa naye ng'okwata mu nsawo manyi mulimu esigaddemu tuweeyo lwaki ng'oleetera ddala wano mu kibbo wano kaakati ebyo tetwagala kukola mulabirizi ne bagunaaba mutwalo gumu oba ebiri leeta wano ziizi batandise okuteekamu yimuka naawe mubaviira abo mujje wano sembera CWF Mothers Union sembera nabalebye wano amaanyi kati ku kya leediyo basebo ne bannyabo nze nakola ku leediyo emyaka egiwerera ddala naye ebigambo si byangu kale nno ekiseera kino kya leediyo ezisigaddemu ezo mukama aguwa omukisa tambula ng'ojja wano mukama aguwa omukisa ate n'okutuukako wano kakati awo omukisa sebo sembera wali omulabirize wano kakati omukisa ogwo twagubatuukeko bulungi empewo zituwazizza eno kale omukisa ogwo katonda yeebale nnyo katonda yeebale seno nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga ng'olimuka katonda yeebale nnyo katonda yeebale seno nja kumwebazanga emirembe gyonna obuteddiza obulamu bwennina ku nsi kuno obuleko bwani obwo wano mbaddiza kyengi amaanyi g'olina ku nsi kuno gali ku bwani abo kyenyi nja kumukuddiza nkumizetta katonda yeebale kansembere na wano abakyengi mujje tuvungise emirembe gyonna nja kumwebazanga abaana b'olina ku nsi kuno bali ku bwani abo gobampa ensimbi z'olina ku nsi kuno ziri ku bwani ezo kale katonda yeebale nnyo yeebale nze nno nja kumwebazanga emirembe gyonna ensimbi z'olina ku nsi kuno ziri ku bwani ezo obulamu bw'olina ku nsi kuno buli ku bwani obwo kale katonda yeebale olukumi naawe ng'oleeta n'ow'ebibiri n'ow'ebisatu tumaliza naawe tweyanziza nnyo tweyanzeege wakyali abakyajja wano tweyanzeza tweyanze fenna tweyanze abaye tweyanzege tweyanze fenna tweyanzege sewotali tweyanziza nnyo tweyanzege era ebbaasa eno tukusaba ojja genda nayo bw'onooyitira erudda ku ofiisi ew'omwanika wa leediyo anaafuna ebbaasa eyo kale taata katusabire omukisa kale mbebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala era kiraze nti abantu obuweereza bwa leediyo n'ebirala byonna babyagala kuba nalabye okuwaayo kumwawaddeyo ate ne kaakati ate era ne bwe nzijawo ekibbo kino nenteekawo ekirala era musobola okuwagira omulimu ogwo naye kale ekyo si kireete ekirala ekya church house kubanga naye mpulidde ekinyegenyege ekya love gift olwa church house naye kale kasita naatera okudda mu busumba katwebaze mukama ayinza byonna era ow'ekiseera ekingi tukwebazizza olw'ekiseera eky'omuwendo ky'otuwadde mukama tuyise mu biseera era tuyita mu biseera nga tosobola nakulowooza nti eriyo ate lwe tuyinza okusanyukako
naye Mukama oli Katonda asobola n'okutusesenseko. N'olwekyo tukwebaziza olw'ekiseera ky'otuwadde, tutuule ku bigere ebyo nga tugaa nti ffe tukkakanya Mukama gw'oba ogulumizibwa, era ekiri wano si ffe bye bigambo bya bannaffe baagamu, si ffe naye erinnya lyo lyerigwanira okuweebwa ekitiibwa n'ettendo. Mukama tukoze bulungi ne tutuula ne tulya budde bulungi, ate ne tufuna n'emikwano emirala ne twejjukanya ku bannaffe, omwana waffe n'abaana baffe yonna gye bayise. Mukama ng'otukoze bulungi, tukwebaza olw'abajjajja, tukwebaza olw'abataata, tukwebaza olw'abamaama, tukwebaza olw'abaganda be, tukwebaza olw'obuweereza bwonna Mukama waffe omulungi bw'omuwadde, tukwebaza olw'obusumba bw'Ekiryagonja. Taata omusumba ne ttiimu yonna gyatukulembera nayo, ababuulizi, abakubiriza, era ane tukwebaza mu ngeri enjawulo olw'Akawanda wano we tuli. Yongera bw'oti ekisa kyo n'obugabirizi bwo n'obukuumi bwo, era tusabye obukuumi obwo ku buli agenda okutambula okuva wano, n'abo banaasigala mu kifo kino emirembe gyo gisigale nabo, okutuusa lw'onootuddamu nate otusinkanyako otulabaganyako, otujjukizenga oluganda era otunywerezenga mu kutambula kwaffe n'essanyu. Kale abooluganda, omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, tugusabye gunywezebwe ku mmwe mwenna, gunywezebwe ku maka gammwe, gunywezebwe ku mirimu gyammwe, naddala egyo gye mukakasa nti bwe mugikola giweesa Katonda ekitiibwa. Omukisa ogwo gubeere ku kanisa yaffe eno y'e Kawanda, ku busumba bwaffe bw'Ekiryagonja, ku busaabadiikoni bw'Egayaza, ku bulabirizi bw'Ennamirembe, gubeere ku kanisa ya Uganda, gubeere ku Uganda. Tusabye guleme okutuvaako leero ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amin.